Wano Mayiga kye mutamanyi, Ssaabasajja Kabaka yaweebwa amagezi ku ky'okulonda Katikkiro nga Walusimbi agenda okuvaako. Ssaabasajja Kabaka n'ayita abaamasaza nga tebamanyi lwaki abayita, ne batuula mu kifo kimu, n'abagamba nti mumpe amannya g'abantu mwe nnyinza okulonda Katikkiro. Abaamasaza baatuula ne bawa Ssaabasajja Kabaka amannya, erya Mayiga teryaliko. Naye ekyewuunyisa buli omu, Kabaka agenda okukwasa Ddamula ng'agikwasa Mayiga, era Mayiga kye yasookerako abaamasaza bonna abataagenda kwetonda yabagoba ku mulimu. So ekiri Emmengo awo, Omulangira enkya ajja muweereza statement ya omukulu Walusimbi ng'ayogera ku ba saboteurs, era yagamba nti Obuganda tetuliko kye tusobodde kukola kya mugaso eri Obuganda olw'aba saboteurs abali Emmengo.